emmere bugagga wano mugataliiko nfuufu. Nenads somesa balimi basobole okuva ku nnima etunuulira okwekkusa badde ku nnima esobola n'okubawa ensimbi. Emboozi yaffe ya mmere bugagga gye tuludde nga tukuleetera ebaza ebibala era ng'eganyudde abantu bangi. Leero tukuleetedde Hajati Takia Ssessanga nga yatandika okulima ennyaanya, emboga ze yagatta ku kulunda enkoko bye yayigira ku mawulire agataliiko nfuufu. Basooka kulaba ku mawulire g'agataliiko nfuufu abantu abakoze emirimu egy'enjawulo ng'abalimi n'abakola amakolero amatonotono kwe twafuna tweyongera okuyiiya ne tugamba ku ekyo kye tulina essaawa eno twali olwo tulunda nkoko ne tufuna ideas okuva kwabo abalimi abaali balaze ebintu ebyenjawulo bakola ku maka gaabwe. Hajati Ssessanga mutuuze w'Ennaalya mu disitulikiti y'e Wakiso era ng'oluggya lwe lwonna yali yalusementinga nga n'ekitundu ekirala kiriko obutafaali buyite pavers. Agamba nti yalina ebimuli bingi okwetooloola ennyumba ye ng'alunda n'enkoko kyokka ng'obukuta obuvaamu abuyiwa buyiyi kuba teyabuyinaako muganyulo gwonna. Ategeezezza nti oluvannyuma lw'okulaba abantu ab'enjawulo nga balima ebintu eby'enjawulo mu buveera ku luggya ne ku mbalaza zaabwe yasalawo okuggyawo ebimuli ku nnyumba ye n'atandika okulima ennyaanya, obutungulu n'emboga. Ebimuli ebimu ne tubijjawo ne tusalawo okulima ennyaanya. Tuddira ettaka eggimu ne tutabulamu kalimbwe waffe ne tufuna ebiveera ne tubiyiwamu bulungi nga bimaze okuyitamu empewo ne tuteekamu obusigo obw'ennyaanya twabuteekeramu ddala lumu. Tulima ennyaanya ezo n'emboga nga bwe mubirabye. Hajati Ssessanga yatuyise ng'agenda okukola amakungula ge agasooka n'atendereza amawulire agataliiko nfuufu ku Bukedde 1 olw'omulimu omulungi. Wabula twebaza Bukedde TV olw'okutuleetera puroguraamu eyo ebintu eby'enjawulo etuyambye nnyo okubeera nti etuzuukusizza obwongo okwegamba ebintu ebimu tubiyina naye tetusobola bikozesa. Naye olwa puroguraamu eyo tusobodde okwekulaakulanya. Asabye abazadde basomese abaana baabwe emirimu gino basobole okukula nga bamanyi okugyenyigiramu. Era akubirizza abakyala okukomya okulindirira babbaabwe okubawa buli kimu n'abasaba okutandika okukola nga beeyambisa akatono ke balina nga ye bwe yakola. W'olabira bino ng'akungula nnyaanya ze era ng'atandise n'okuzitunda n'afunamu ssente. Tuyambye nnyo okwekulaakulanya olw'ensonga nti ennyaanya nga bwe muzirabye tuzinoga tuziguza ate abantu tufunamu ssente ate ze twetegesa okukolamu ebintu ebirala. Ddala emmere bugagga. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.